Joina kino emito nkimanyi osobola okukyusa obulamu bw'abavubuka. Abavubuka bangi bali mu kuwaba, bali mu makanisa bafukamira bakaabirira Mukama emisana n'ekiro for years and years. Tebalina knowledge, bagenze batya nabo babeeko kye bakola okufuuka kyoli. Omutima omulungi gw'olina ng'oyamba abantu ab'enjawulo badde nsaba okyapinge ku buli muntu yenna, oba omukozesa oba mukoziwo oba ki. Change their mindset. Abantu nabo bafuuke successful nga gwe. Nze mbadde nawe ebbanga siitene naye byenkugjeeko. I believe you are such a blessed man. Hallelujah. Nze mbadde nsaba bamukolereyo ekintu kimu. Kubanga omanyi kojja Kimbowa byakola obinyumirwa ng'obyagala nawe ng'oyagala obeereko nga ye n'okumusinga. Mukama Katonda kyeyannyamba mujje mukyegendereza nnyo leero kino kankyogere. Teriyo mwana eyali ayitidde mu mikono gyange n'abeera bubi. Mundabye mbaddeko n'abaana abamu naye bonna ne bwabaayawukana nange ne bagenda ne bakola ebyabo era mubalaba bali bulungi. So omukono gwange nguyina era nkyemanyi gwava ku mmange. Ekyokulala nja kwebaza omukyala Rebecca Jjingo. Bannange Rebecca Jjingo yeyandeeta mu kibuga wano. Abamu batya okukyogera, oli n'agamba ku bugagga bwe ndiko ŋŋambe nti no Rebecca Jjingo yeyandeeta. Naye mumpeeko ku matumba nnyonnyole nti bw'osanganga Rebecca Jjingo gwe ng'oyagala Kimbowa at least omwebazangako n'omugamba Jjingo weebale nnyo. Nkyebaliza ku mpewo nti ensi n'ensi eri ku mukolo gwange. Rebecca Jjingo si ye muntu Mukama Katonda ow'emirimu teyaddamu nnyo tukwasaganya era ntwala obudde nga simulabye, ntwala obudde nga sikoze ntya. Naye nze okujja mu kibuga najja mu vaaka ya P7 era nali ndeetedde Rebecca Jjingo mmere nga maama wange yagimuwadde good chance. Maama wange waali awo. Mama wange ba Rebecca Jjingo bwe bajja okuyimba, you don't still remember mwaka naye kiri mu 2005 ng'akyakola mu Diamond's production ne Katolu Bwama. Ne ntuula P7, bwe ntuula P7 nzija mu kibuga. Rebecca Jjingo ye yasooka okugenda mu kitongole kye bayita Children of Living Hope International nansabirayo okukola nga secretary nga ndi mu vaaka ya P7. Okuva ku olwo siddanga amabegera. Rebecca Jjingo bwe mumusanganga ye muntu gwenyiza okwebaza mu nsi. Rebecca Jjingo oyo gwe mulaba simumanyi nnyo, sitera nnyo mulaba. Mirimu gyatwawula akola ku radio, bw'omubuuza Rebecca n'akugamba ki. Ne Rebecca Jjingo my first time to appear here mu Kampala nali ndeetedde emmere Rebecca Jjingo nga maama yagintisse kuba bwe bajja okuyimba baasula waffe. So ekyo kitono nnyo omuntu asobola okukyogera kuba Rebecca Jjingo mulaba bwe mukitegedde bannange. Mulabye nti abantu abamu basirika ne babeera eyo naye nga yayamba omuntu naye ng'akola ki. So nze bwe mulabanga Rebecca Jjingo bannaye tukubireko Rebecca Jjingo obugalo wadde taliiwo kubanga ayina ekigambo kye yaŋŋamba kye sitajja bagamba naye yampa omusingi. So ndi muvubuka mpezeza emyaka 37 olwaleero nkoze
nja kwebaza mikwano gyange Dr. Kimbowa Dennis wamu ne mukyala we kubanga bwe namusabye ne mugamba nti abantu bange nga bw'obalaba bakuŋŋaanye wano abamu baba balina birthday abamu naŋŋamba Mirandizi Paris nkibawadde ku bwereere bw'oba olina birthday jangu buzitosasula jangu okolere wano birthday yo stage weeri ebidongo yabiguze na buli kimu ajja kuwa bya bwereere. So Dr. Kimbowa yebale nnyo yebalire ddala kiriniki yange yeeyo offices zange kati awo we ziri abaana bange aba ABS mwebale kunnyaniriza ate mwebale kunjagala mwebale kuŋŋondera kubanga bonna ebitongole bitono nnyo n'oyingiramu nga director abaana abo ne bakugondera naye abaana bano babaddewo gye ndi bakkakkamu bakwataganya kanneebazeeko omwami gwe bayita Martin Kimbowa. Martin Kimbowa oyo njagala nnyo omuntu n'abanga mumalirivu. Nze Kimbowa Richard naye oli Martin Kimbowa nja mwebazaako nti no mumalirivu. Omukyala Agatha omukyala ono gwolaba general manager wa ABS bamalirivu nnyo ne famire okumanyanga ne famire ya ABS kubanga kati twakituuma famire nti bonna sisobola kuva wano nga seebaziza famire y'omugenzi Augustine Yiga abizaayo bebale nnyo bebalire ddala. They have been cooperative to me n'abalala. Munzikirize mpiteko oko ku bagenyi wange wano na dokita abali mu kawunta tugenda kugulawo oko open bar kati omukolo gwa keke guwedde tugenda kugulawo open bar kyogenda kyonywa kasita tugenda na chupa. Senso bala basibone banyabo. Senso bala banyabo ne basebo. Happy birthday, Mr. Kimbowa. He's a very good friend of mine. We don't come from far. Namumanya muganga eritali linene nnyo, but he's a very good man. Abuulirira muntu mulungi, and I'm proud, I'm happy to be your friend.